Zimwana bajje mu magye. Naye omu yakuba essimu n'agamba jangu twogere. Awaali 12. N'ampisa emirundi egiwera. Naye obulungi gumu twalabira kikansatu ku ssimu. N'angamba ng'amaliriza ebigambo bye. Nkuyise twogere ogambye. Nkugambye eva ku mataka gange ogambye. Kati ebigiranga temugisanga. Bw'amala okubingamba n'engenda wa pulezidenti n'ebimugamba. Nti jjeba bwe bayita gundi ne gundi balinga basatu bansuubiza okumala obulamu bwange. Kubanga ŋŋaanyi kuva ku lusalo olw'okubajjako amasomero y'okubantu. Pulezidenti nzijukira mu bigambo bye yannyibira oluyimba. Yannyibira oluyimba tulwana ngalwana ngalwanaga. Nali kumanyi pulezidenti amayinjire. N'abana ngamba genda mu maaso n'olutalo okuwagira. Waliwo omusajja ajja ne biliyoni 3 amakulu ekikemo kye n'asuubiza okufika mu ofiisi. Ejja n'obuwumbi 3 ne bwentera memba wa paalamenti ebisanja ebina sizifuna ekyo. Naye ng'ayagala land title eya Namulonge temwawulira nnyo mawulire. Sente ezo ne bazireeta n'endalaku. Naye abala sigenjeerya nze nzikirize. Naye tulina Katonda atulamuke.